Kale amanya n'eddoboozi nze KingSmith, King of Television. Olunaku olwaleero nkyaddeko ku mwami amanyiddwa nga Ssendi Edward Ssendi Kadwa, musajja mufumbo. Uncle Ssendi kiki? King of Television. Smith. Nze kabaka wa TV. Tugenda maaso ssebo. Bino nno nkikoleredde era abantu bagambe. I call you a journeyman. I call you a journeyman because I only pray wano wenkulabidde wosinze okunyiririra kati kansuubire nti ogenda era kubeerawo. Tuli mu lugendo tunalugusa nina kunyiririra wange. Sebe eyo ngoma nnene okubeera ewuwo. Nonzikiririzaamu. It can happen by the way. Tusobola okukyalumu nga tulina Smith Television nga yiyo. Kisoboka. Neetaba Smith Television, but television nga yange. Anti nze njiwadde linnya, njagadde jjiwa linnya. Oli otya? Nze sirina mutawaana. Mwenna abali ku BTM mbalamusizza. Webale mu bantu miliyoni 45 ziri mu Uganda okulowooza n'oga nti ojje tunyumyemu nange. Ekyo nkyebaliza kuba abantu bali miliyoni 45. Why me? Ensonga tugenda kwogera ku ssatu leero. Esooka tugenda tukubeko ko torch mu kakiiko kawuma akapya. Akakiiko akabadde ketwange elect okuli omukulu wa Ikibenda gwe bakwasiza entebe fuli kati ye president, okuli omukyala Sindaleera Sanyu vice we, okuli abantu otadde Big Eye King Michael otekeko Fina Masanyalaze twabalabye nga beegwa ne mu kifuba. Amidisino ne byaliwo saga zaabwe zimanyi bulungi. Gw'okirowoozaako ki banaakola banatuusa banaggusa ekintu ky'abayimbi ng'adde bakyagala. Omanyi for a very long time ebibiina bibaddewo. Kino ne kijja kiri ne kijja kino ne kijja kiri ne kijja. Tu n'abayimbi nabo olumu ekibiina kijja bennyini be bakironze ate ne bakyegaana naki oyo tasobola tufuga oyo ya si muyimbi oyo yayimba luyimba ki n'ebiringa ebyo. Njagala ku luno buli muntu awe uma kye tuyita benefit of doubt nti bo bennyini kati be beefuga. Abayimbi bo bennyini kati challenges zijje bazifeesinge. Okifuna nti Fik Famaica bamuwaabidde yeekubira enduulu ewa Ikibenda. Okitegedde abenga alina omuyamba. Wabeewo promoter nga ani Misa Kisemakula tagenze kuyimba ebutambala. Promoter jewa Ikibenda nga Ikibenda alina okupuutinga Misa Kisemakula mulaini. Kama kitegera kyengamba ekyo tukiranga kisoboka. Let's give it time. Akakiiko ako nze njagala tukawe obudde. Okifuna because abayimbi baludde nga bo bennyini tebakkiririza mu buli kibiina kibaawo. Ate n'olwokuba waliwo problem eriwo olwaleero. There is a bit of a campaign against old people. Abantu bakozesa obutamanya ne babeera nti balinga abaga nti omuntu bwabeera mukulu oyo tategeera bya muntu muto. Ne beerabira nti n'omuntu omukulu ate n'omuto gyali yayitayo. So alina experience. Tulina tulabira nko Eddie nga abato bano bategeera abakulu mu industry. Nti Ikibenda n'agamba Chameleon Kenzo ekyo kyonna to do with events, to do with performance, to do with their song. Chameleon oba Eddie Kenzo n'abiwuliriza. Ebyo nze ekyo kye njagala okulaba. Olaba kisoboka. Maybe ate saagala kiteeka ku bayimbi bakulu. Tumi bwe ndaba omanyi kati gwe Smith
Chameleone olaba nti mukulu Misa ky'omuyita muzeeyi ate nze simulaba nga muzeeyi nze muyita muvubuka naye nze kyenjagala artist, a current performing artist, to be in an administrative position nga ya leadinga banne. Kambuzemu ekibuuzo mu bana abayimbi ono n'akakiiko kano tetulabamu abamu nga beenoonyeza byabwe according to you nga okozeeko n'abaata abamu balabidde ebbanga nga bayingira mu industry? I have reservations eri abamu ku members b'akakiiko but because njagala obbawa benefit of doubt nze njagala babeewo njagala bawulire ku muliro gw'okutuula mu ntebe njagala babeewo bawulire ku buvunaanyizibwa bategeere kiki ekitegeeza omuntu bwe bagamba nti yakulira abayimbi okitegedde gavumenti emunyige abayimbi bamunyige kwegamba kibe ekyokulabirako besikale nze kinjagala. Ensonga ey'okubiri gye njatwogereko ye ya Fik Famaica omukoonyeko Samuel awo okumuwaabira tulabye waliwo kampani evudde y'abalooya ng'ekiikira omukyalo omu nga bamuwaabira bamusuuwinze era bamuwadde ne bamusamuninze n'empapula. Empapula zino zigamba amuno Fik Famaica yakuba oluyimba 2 years ago lumanyiddwa nga My Property kivvoola ekitiibwa ky'abakyala. Gwe nga badde mu industry eno, what is your take? Do you think this is viable? Ogw'omusango gwa bwewussa mu luzungu, that's what somebody can refer to as a frivolous case. Biri ebintu bina. Ekisooka, the guy was just being artistic. Agamba my property, my yogurt, my chapati. Abo nabo batuleke maybe nga balina kirala kye bagoba oba nga waliwo omanya nnaku zino waliwo ekizibu Smith nyinza okunyiiza nonoonya engeri y'okunkubamu lumu n'osanga nga amafuta gampeddemu ndi ku kkubo n'ontomera n'akagaali kakati na bano maybe balina problemu yaabwe endala ne Fik Famaica kati banoonyayo engeri yonna ey'okumunyigiriza. Ekirala culture yaffe basooke basuubinga culture yaffe kuba culture yaffe etugamba kasita oli akwata ente nnya nga bamuwaamu omukazi. Kunte nnya oli kakwata akasawo ka sukaali ak'omunnyo ebibiriiti amafuta butto ekisambi ky'ente ng'abitwala wali nga bamubuuza nti ebintu tubirye nti ye mubirye nga bwe agenda n'omukazi okifuna fine kimu kyenja okugamba Machazi yakiyimba naye bantu kwagala kukaluubiriza bayimbi. And having said that sigamba nti omukazi property ya muntu no but noonya ekigambo ky'oluzungu kikyambuze kuba nze ndi musajja mufumbo era waliyo omuntu bamuyita mukyala Ssendi kaddiwa onfuna kye ŋŋamba era singa omusanga ku Mawanda Road ng'atambula ogamba ndabye mukyala wa Ssendi kaddiwa mukyala wa ngabonoga ndabye emmotoka ya okitegedde fine saagala kukozesa kigambo nti my woman is my property but she's mine, that is why she's even using my name. Oba nfuna kye ŋŋamba nti actually nomuyita my property nkikozesa mu kumwagala era mbeera very protective of my woman. Ontegera kye ŋŋamba. So magezi ki bantu badde bano abavuddeyo okuwaaba omusango? Abo mbadde nsaba kati n'ekirala ne bwe tuba tuzze kale mu buntu osuwinga omuyimbi essaawa eno amaze emyezi 6 takola
okakasa alina yadde ssente ezikwata notice of intention to sue agende ewaala oyo omulala asobola okubaako kyabawandiikira. Kakati exactly what is your motive? The timing is wrong. The case is frivolous. Ekyo bwe banaasanga omulamuzi omutuufu ajja ogwo omusango gugoba ate abagambe bamusasule n'essente omuvubuka bamuleke. That is being stupid. Bamuleke. Oli yandowooza bayinza okuba kabadi. Bwe kaba kabadi, whoever is involved, very, very stupid. Bwe kaba kabadi, whoever is involved is very, very stupid. Amahia gange ngize tumwebaze Emmanuel. Eroya w'omukyala bwe bayita Nagasha Placidia. Oyo omukyala awaabye omusango ng'agamba nti eddembe ly'abakyala teririna kulinyirirwa ng'oyita mu luyimba oba mu nnyimba ze bayimba. Client waffe waabira Fik Famaica ne Martin Musoke oyo Atin Pro ne Uganda Communications Commission. Client waffe agamba nti okuyimba oluyimba n'ogamba nti my woman is my property oba otyobola eddembe ly'abakyala. Kati ekyo kye twagala kkooti eveeyo ewe ensala yaayo oluyimba olwo ddala lutyobola eddembe ly'omukyala mu Uganda. Oba kkooti bw'eba esanze nti oluyimba olwo lutyobola eddembe ly'omukyala, oluyimba olwo Uganda Communications Commission eriwere teruddamu kuwulirwa ku radio yonna oba TV yonna oba ku social media yonna, kuba okulukuba eyo luba lutyobola eddembe ly'abakyala nga luwulirwa eyo gye balukubira eyo mu ma TV ne mu ma radio. Kati client waffe kyagamba kati kiri bwe kiti bw'ozza omusango togamba nti maze emyaka 10 nga oyo ettaka lye nalibba emyaka 5 emabega kati waki ojja kati waliwo ensobi era kati bwe tuvuddeyo ensobi etereezebwe. Client waffe si muyimbi era kati talina wayambukira ku oyo si muyimbi era kati kyetugamba oluyimba olwo ddala bw'oluwuliriza ng'omuntu ng'olina sisita wo oba maama wo olowooza oluyimba kye lugamba kyali nti chapati oba yogati si kyali, naye lutuzza ate mubiri ebyokutobola eddembe ly'omukyala kyetugamba. Kanso omuntu oba ne mukyala wo onye ebigambo bingi byogamba mukyala wo nomugamba yogati ne byonna ze simugamba ebyo ebigambo ebyokulwana nabisa mu luyimba kati lwaki mwe mukiraga essaawa okugambya kukyobola bakyala naye n'abakyala abagala ebigambo era bw'okikozesa ewuwo eyo kikozesa ewuwo mu nyumba yo, naye bw'okiteeka mu luyimba ne balukuba ku radio ne balukuba ku TV kati awo tuvaayo ne tugamba kati by'oyimba bisusse ku kuwaana mukyalawo kati bigenze mu public. Weewaawo omukyala avuddeyo n'alaba nti nze ekyo tekinkolera oba kibi, avaayo n'agenda mu kkooti n'agamba kkooti mutuyambe eddembe ly'abakyala balirinyirira wano mu luyimba luno. Era kyetugamba oluyimba olwo ebigambo ebisinza otutunuulira ebisinga mu kkooti ebiri mu luyimba olwo emitaddeko nyesse bigambo ki? My woman is my property. Kitegeeza ki? Nti mukyala wange alinga bwenyina essimu eno oba motoka si kyamakulu, oyinza ogyasa, oyinza ogikuba n'ogyasa, oyinza ogisuula, ate abakyala si kyebali nti oyinza omukwata. Era tulaba ennyo nga domestic violence eyongedde, era ennyimba nga zino ze zireetera ebintu ebyo nti omuntu agamba nti omukyala property kati awo lwaki takukuba
kyetugamba ensango kijayolekedde Fik Famaica singa omusango gumukamudde oluyimba bajja luwera kyekisooka ekirala twagala kkooti emulagire akole public apology ku TV ku radio mu mpapula z'amawulire ne ku social media akole public apology era aveeyo agambe nti munsonyiwe oluyimba lwe nayimba lwali lutyobola eddembe ly'abakyala n'okusasula kuba kati omuntu bw'oba okoze ensobi mu kkooti tovaayo bw'otyo era osasula omuntu waba kuse mu kkooti omusango ne gusinga osasula kati ajja kusasula omusango gumusinga mwamaze omusavinga kati ye tumukubidde n'agamba nti siriiwo sijja kujja naye akimanyi nti waliwo omusango guno akimanyi era producer we tumusavinga ne Electoral Commission ne Uganda Communication Commission tuba service katulinze nga lumu ogw'12 bajje mu kkooti mu maaso g'omulamuzi balage oluyimba ngabo kye balowooza ku luyimba olwo naye ffe kye tulowooza nti oluyimba lutyobola eddembe ly'abakyala ye yaproducinga oluyimba olwo kati omuntu bwakuleetera ekintu ng'olaba kibi kiringa omuntu okugamba ti tugende tumenye edduuka lya gundi naawe nogamba katugende tokujja kugamba nti ate oli yangambye tugende naawe oba mubbi kati singa oli producer yandegambye sebo bino ebigambo bityobola eddembe ly'abakyala naye kyamulemerera kati tugamba nti bwobutamugamba nti bino ebigambo bityobola eddembe ly'abakyala kati naawe olina omusango tumusavinze tugambye tugende wa lawyer we ali ku Old Kampala Road naye ye tubimusavinze abirabye n'abisoma naye n'agamba mbetwale lawyer wange era tulinze lawyer addemu byaddamu n'afa tusavi nga lumu ogw'12 kkooti ya civil division wano e Kampala